Mzee, toka je mkofia. Mimi sasa mayanja yaje wa ngazize kusonga gataka ndio. Nara kile mchana kule tukana go Ispat University. Yaba kule mtapata muno baje mu TV mu reporter ne bundi. Ona ko bitusika mu babi bye byonna. Nabo. Agenze si Abaye msembere honorable atufisiriza okugenda ajja. Pena kujeno. Ate wali rasta pete. Ya bende wa. Bangala kwa. Namba sap. Atono nyamuze. Mrefu. Zobeda. Masanga ka akamsanyusiza ora kadi ora kadi ora batambura sebanga di invasion kadi mumu bawa sisi bari expecting ya bachi mambo kusenyi ili vaise ban Ona tira yabadde asiba wano naku zino yapangisa ebimotoka byonna Yagenda kukisenga yakupangisa tira yabadde asiba wano naku zino yapangisa ebimotoka byonna yagenda kukisenga yakupangisa Kunya vitu vya pemande hawe bali bituse. Bale kumanya abantu bali obubi. Ndiyaje bikora ninga ensonga jazimala. Paul Mugambe ngandi wano enaggulu mu bantu baffe abalumbiddwa agasajja agabadde n'ebijambiya agabadde n'amafumu n'embazzi nga gakolera omuntu omu ali emabega wa kino ayagala okusengula abantu baffe ku ttaka lino ne goonona amayumba ne goonona ebintu byabwe n'okubba ne gabba ebintu bingi. TV zabbiddwa, firiji zabbiddwa, kuka zabbiddwa, emifaliso bulangiti
n'ebirala bingi wetwogerera abantu baffe babakubye n'obakuba bangi mu kiseera kino bali mu malwaliro n'abaliwo tebalina we basula amabaati tekuli enzigi tekuli amadirisa tekuli tukivumirira ne sekuvumirira yenna bazze Matumbi budde tebalina kiwandiko kyonna kya kooti kibawa buyinza kujja kukola kye bakoze ate nga kiro ekitakkirizibwa mu mateeka tukivumirira naye twagala okwebaza abantu b'e Naggulu abavuddeyo ne bagamba nti nedda tetugenda kukkiriza jjoogo lino ne beerwanako era okakkana nga bafuggaza abamu bakatiddwa abalala badduse abalala bali ku bitanda tukubiriza nze nga meeya mpaddeyo Semiiti ono ayambeko ku bantu baffe kubiza n'abakulembeze abalala ne gavumenti ne minisita y'ebigwa tebiraze ebibamba mujje muyambe ku bantu baffe ab'e Naggulu ate mwongere n'okubawa obukuumi kubanga kino ekikoleddwa kiragira ddala nti bano bali mu bumenyi bw'amateeka n'olwekyo abantu baffe bakyetaaga obukuumi naye era twongera okulabula nti abantu bano bwe banayongera okujja nga tebayise mu makubo matuufu nga tebayise mu mateeka abantu baffe bagenda okwongera okwerwanako okulaba ng'eddembe lyabwe liweebwa ekitiibwa era n'obwekanya bubaawo. Gavumenti etusaba ebintu by'amataka ebyo etekemu amaanyi kuba abantu abasinga bakozesa olukujjukujju baagala okusengula abantu nga tebalina ki olwokuba nti kati sente zayalabulwa muolyaga nti kangende nkikoona enkola ki kuba kati waliwo omusango kyamanyi badde atugende nti waliwo omusango Miss Bawudini yawaga omusango ng'abiraba n'abasajja abalwanagana ne Miss Bawudini era omusango gwadde gwakuulibwa ngenda kuze omwezi 3 kati ndowooza nti babadde baagala bajje bakone ekibaati kyabwe bakisibewo kugenda okutuka ennaku z'omwezi 3 nga kyo ekibaati kyabwe kyaluma dda kuba ye enkola kati etera okukola mu ggwanga wano. Kato Muhammad nsula muno mwene ennyumba gye bayiya amadirisa n'okugikoona enzigi yali mutabani wa Saazi nze Saazi eri Matovu yafa kati mwaka nga 11 nemba nga nsula mu nnyumba yeeno zadde sanga 7 ezityo tutandika okuwulira abantu abakoona zinadde ndowooza nti omusajja yalwana na mukazi we waaba oli mutulo seera ebisinga tumanya kikola ki nagenza okulya nga kiyitiridde nenvayo mu kisenge kyange nenja ningizaano mu madirisa nagenza okulaba nga ndaba abantu basima wali ku muzikiti basima ebinnya ga nti avaayo gwe tukuba nazeyo mu kisenge kyange nensibawo olugi nesibira munda nagenza okuwulira nga bazze wano ku nnyumba bazze wano batandika okukoona olugi olw'omumaaso bakuba amadisa gonna ne bagayiwa olugi olw'emaaso lwalemye kubanga lugumu lwabalemye amadisa gonna bagayiye tebalina webayitakwamanya emitayimba ne bajja ku lugi olw'emmanju ne balukuba paka lwebakoze eki lwelwagguse ne bayingira munda mulimu enzigi 3 zonna bagenda nga bazikuba basukede ku kisenge ky'omwana ne bakikuba temuli asulamu kimala ne bagenda mu ddiiro ne bakebera wali ka sideboard ne bakebera ne bagula mulimu ebitabo tebalina kyebalabye ne balikanga biye wansi kati kwe kujja mu kisenge kyange baze mu kisenge kyange olw'okuba nabadde maze okubalaba nga ate bali amu nze natudde ku buliri banga nti Mzee Fuluma kuba abadde bamaze okuntuukako nga Mzee Fuluma kati mu kufuluma nagenza okulaba omu ng'akwata DVD yange ne mubuuza nti DVD yange ogitwala wa nanga nti okujjaku ng'oyagala kukutta babadde basatu nenfuluma nembeerawo ku mulyango nagenza okulyawo mutabani waffe ng'aga nti baluwa kwekumuga nti baba neenu kasi abawulidde nga nyogera wano ku mulyango ne baduma ne bakola ki ne bagenda naye nga batutekasi yange y'amasannyalaze nessuuka ne DVD kwali badde okumpi TV yabalemye endo zinge gye twabakanza amangu TV ne balina okukola ki kusitula abampita Olengo Chan Brian nga ndi mutuuze w'e Naggulu era nga ndi mukuwebereremu ekyatuuse ku baganda baffe kiro ekyakeesa obudde bwali okyadde ekintu kibi nnyo nga babaludde mu kiro kwegamba nja bayita nti batujju babaze ne majambiya nsulu biki kwegamba ne bagezeko okutumbula abatuuze naye ne bazanya abatuuze okubeera obumu basobodde okulwanirira ekyalo kyabwe ne bakwatako bakutteko era ne pikipiki gye bagiddeko abamu
abatuuze bakyagirina era poliisi yagitutte eri ku poliisi okutuyambako okukola kikunoonyereza nti pikipiki yaani tibavuddewa abavubuka bwe baleese bavudde mu kitundu ki kwegamba naffe tumanye nti ani yabasindise so tuyambako nti security gikwasa maanyi era kyatusa ku abatuuze baffe bano abakulembeze bangi atleast bazze naddala ffe okuva mu pati yaffe NUP honorable waffe abaddukira kadegamu naffe bakansala naffe tusazeyo naffe bakwateko nsawo 5 eza siminti tuziwa abatuuze basobole okuzaawo ebintu ebyayononeyo bazzewo amayumba gaabwe basobole okudda amayumba gaabwe mukama wange nayazanyo nga galina ebisi jambiya esuululu enyundo emitayimbo gulabanga bwe bagusaze babadde n'obutayibwa nga buno imagine ne batulumbatanga kumenya amayumba mugalaba wano nga bwe bagamenye ne batandika okukuba abantu balutinze buli kimu TV simu buli kimu ne tutandika okwerwanako nga batuuze naye nga agasajja gabadde g'amaanyi ekituufu kyago naye nga naffe tetugenda amaanyi twasangibwa nga mukama katonda agatuwadde ne tufatagana n'ebisajja ne tulwana nayo ne tukwatako byabadde nga 10 naye omuye bamukubiddewo naafe abatuuze naye nga abalala bagenze mulago abalala ne batwala ku poliisi naye nga balina ebisi batandise okusimba emiti ngo baze kubba ettaka naye ozojja okubba ettaka ate n'otanga okukubiramu omupangisa atamanyi ekikwatagana n'ettaka agabba ago gabadde mazibu nnyo naye nga abatuuze abapangisa ne bananyini ettaka byonna babatwaliddemu nga Sarumanya na Narumanya bonna ne babatwaliramu ne basobola okubakuba TV ne bazibba esimu ne bazibba fridge ne bazibba emitwe ne bagikuba banja bakosebwa naye ekintu ekyo kibi nnyo naye tubawoninga nti omulundi omulala mu kikobyo bwe munakomawo muluno amanya Kiza Andrew omutuuze w'Enaguru Kiwalimu ate omunamawulire pokopoko ssentebe w'ekitundu kino Naguru Kiwalimu ekiro ekikeseza olwaleero ku Saturday twalumbaganiddwa abatemu ababbi tebalumba ekitundu kyaffe nga bagala kutwala ttaka y'omuzikiti gw'omu Kiwalimu. Omuzikiti gw'omu Kiwalimu bazze ne bamenya amayumba ne babba abantu ne babatuusaako okubakuba kwabadde kw'amaanyi. Dipesi wange bamukubye era ali ku kitanda mu ddwaliro. Kansala Koboni, kansala wa mu kitundu kino ebikolo ebyabaddewo ekiro mu kitundu kino tukivumirira ng'abakulembeze era nga tubaye tusaba nti buli ali mabega bw'ekyekikolwa balina oyita mu mateeka okubatajja mu kyalo kino abantu abatalina bangi bawangalira mu ekyalo n'abaana bato abasoma so entiisa gye batadde mu kyalo balesewo obukeeke bungi nga tukivumirira era tugamba nti bayite mu mateeka matuufu kubanga wali etteeka erifudde ettaka era buli mu kitundu kino muli n'obukulembeze. Gavumenti tugisaba batuyambe babeere balambulukufu ebyo bekikwatako tubasaba mutuyambe. Eno ensi ffenna yaffe tetwenkanankana. Wemba ndi munaku nga nakulira wano jangu okumpasetinga eva mu bulungi so tojja kiro kunkangakanga mbojjo omenye ebintu byange otandike n'okunkuba. Ekyo tetugenda kikkiriza wano. Kino nkigamba nga ne gavumenti ewulira temugenda kujja wano mututwale lwampaka nga temutusasudde. Mulimu abakiri emabega bakimanyiko neffe twasirika neero tulowoozeeza ku busungu n'obulowoozeeza ku bwaffe. Yenna yenna ndaba neetegereze okitegeera tetugenda kukkiriza tujja wano lwampaka. Tumaze wano emyaka 34 ndi wano bajjajja bange buli omu yenna ali wano kati ongoba ekiro kino ndagewa ongoba ndagewa bakola ki mutuyambe mube balambulukufu ensonga eno eggwe naye weetagwa bulungi era bigenda kuggwa ng'ekiro ebibadde. Twalumbiddwa abasajja abatanabategeerekeka abazze n'ebibaati n'ebikondo nga bazze okuwamba ettaka ng'abatuuze twagezezaako naffe okwerwanako kya mukisa mubi tumumu yalugendeddemu. Ntuusa okwebaza kwange eri abakulembeze sookera kwebaza meeya waffe omulungi Bwana Paul Mugambe kansala Asiimwe wetubakubidde amasimu ne basitukiramu ne bajja era
tubebaza okudduukirira abatuuze baffe kuba basobola okutugulira ku seminti tusobole okuzaawo ennyumba nga muziraba. Ennyumba zo zaayonooniddwa, abantu baakubiddwa, era tusa n'okusaasa defense waffe ow'ekitundu yayisiddwa bubi nnyo kubaye bamukube nga bamubuuza kyamaani waayiruddawa. Omukaka obwazze ku kyalo abantu baabakubye, abantu baababbye, akati abamu balina mu ddwaliro. Kati kubali abaatulumbye poliisi einako 8 bali munda mu kaduukulu ka poliisi, omu bamugyewo wano nga mufu. Naye we njogerera bino baŋŋambye n'omulala afiiridde mu ddwaliro bwe baatutte. Bwe bunkeeko buli wano abantu bange badde beeraliikirivu nga batya, naye region police commander avuddewa n'agamba nti atulekeddewo abasirikale babeere nga bakuuma kubabaawo kigenda mu maaso okugjako nga tugoberedde amateeka ga Uganda agabwe galamula. High Court balooya bagenda mu High Court ne basaba omulamuzi okuyingira mu nsonga ezaaleeta wano Minisita Sam Mayanja nga tetukkiriziganya nazo abambizi baawudde. Kati omulamuzi n'alagira ngenda kuz'omwezi 30 omwezi guno okuwulira ensonga ezo. Anthony General amanyi ne Minisita Sam Mayanja amanyi n'omukyala Fiona Birungi amanyi, ebbaluwa ezo zonna baazifuna. Kati tuba tulina nnaku olwo bano we bajjidde okutulumbagana ekiro kikesezo. Eyongere obukuumi ababbi b'ettaka abamu beerimbika mu gavumenti. Gamba ku nnaku lwokusatu bajja wano abasavira nga bakuumibwa poliisi ya Uganda eyali ebakuuma DPC Kiraludi yabawa, naye beebo abazze ekiro nga bajja basooka kujja nga baga nti beerula mpenda naye nga tebalina kulagirirwa kuva wa minisita, naye be bakomyewo ekiro abo abayaaye okujja okubeera nti bamenya abantu. Gavumenti bwebiba ebitongole ebyokutaasa abantu eteekemu abantu abalungi abalina ku nsonyi. Embeera mu kitundu kino tetandise jjo, yaliwo naye tubadde tumanye nti byaggwa kubanga isibati yalakereminga ekitaka agaye gayingidde wano ekiro twawulidde mbubaza bajidde ku boda ne taxi ne moroka ya ne fuso mbunga bazibazze kureni biri abatuuze bwebangamba naye nze amawulire nagafunye saawa 12 ku makya era nga bankubira nga bagamba twalumbiddwa, abantu balumiranga, balala bakubye bali mu madwaliro era bali mu nyumba zino abamu bali mu ddwaliro n'ennyumba wali nawo abantu 4-5 bali mu ddwaliro. Naye kyasinza okunsanyusa abantu b'ekiwali mu kwerwanako ne bawangula abampembe abo. Era ndamusanyufu nti abasatu bana bali mu ddwaliro, abana babakutte bali ku poliisi, omu yafudde. Abo bana era kino kyebalizaako abata singa mwabase bonna obujulizi bwenda kutandika abo balamu. Era mbasaba emisango ngeri gye bujuguddwako abantu abo bebagenda kutuusa kwani abasindise wadde nze mbadde nagwensuubirizaamu. Kivumirira nese kuvumirira yenna ekikolwa kyakoleddwa kubanga teriteeka likolwa kiro litekesebwa mu nkola kiro. Singa baze misana, singa nanyini ttaka wonna yabadde ng'alirirye yandabadde ajja misana n'ayita meeting n'abasensitizinga n'ababuulira awo enteekateeka y'okuba compensatinga n'etandikira awo. Naye olaba ng'agize ekiro saawa 9 gwa kiro oyo manya nti mubbi. Saawa 7-8 gwa kiro oyo manya nti ezo ze saawa z'ababbi. Abantu ebyabbiddwa byonna bivunanyizibwa kwoyo bw'anaaba ategerekese kubanga ekirungi tulina abasibe sebo gwasindise basebo banyabo b'osindise tubalina era esaawa yonna ojja kuvunaanibwa emisango gy'okunyaga ebintu byabwe n'okulumya abantu baffe n'abali mu madwaliro byonna ebyabuddwa bikuvunaanyizibwako. Because those people, they are not a good people. If you are taking the right procedure, you don't come at night. That's why they are taking their advantage to come at night to confiscate everything. So we shall not sleep and we shall not give them time. We shall talk in peace to make sure we stop this issue, not to say that again. I'm going to give 100,000, Mr. Chairman, to support those who are affected. Thank you. Let us stand firm. Everything will be fine. Thank you very much. Was killed during the process. The two were the two were also seriously beaten by the mob and in Mulago. So in Mulago we have 4. At the police we have 4. Then 1 is confirmed dead. Those are the tags that came in. Yes.
But there were many. Others have gone like that. Even we suspect they might have gone to those unfinished apartments in Gabali Banji. The three, maybe they were waiting for their motorcycle. Okusasira family ezakusoddwa bino ebyabaddewo ekiro ate yagala n'okwebaza abatuuze kino kye tuyita okwebereramu singa tegabadde maanyi gammwe wano babadde bamazeewo okuwambawo naye njagalira okwongera okubasaba muyimirire wamu amatu gabeere alert kubanga mumanyi bajja mu kiro bwe batu we bajja era n'omusirikale gwe babadde naye kasa singa bamaze okuba ebibaatu wano babadde bamaze okuwambawo ate era kiragana bulungi nti bajjiddeko omuntu amanye ettaka lino eriyita kubanga basimye ebinnya nga biraga boundary ly'ettaka tetusobola kumanya oba saveya oba mutuuze wa wano ekyo tujja bimanya oluvannyuma naye nga mbasaba buli omu abeere musirikale wa munne ng'akuuma neighbour we kyekyo kye twetaaga mu community singa tetwebeereddemu singa oba temwebeereddemu kino kyabadde kiwedde balina amaanyi balina emmundu naye ate tebasobola kusinga amaanyi g'abantu ate mu abantu mu abamanyi history ya wano okusinga abantu abalala so tubeere bagumu nti amazima gajja vaayo tebajja kuteekawo mbeera kasa musigala nga muyimiridde wamu ate nga mutambulira ku mazima so tusigale nga tuli muntu omu tulabe nga bano abantu abaagala okubba ettaka ly'abatuuze tebamala gatwala ttaka bwe batyo tirina ettaka liri very prime bantu bangi nnyo balyegwaniza kubanga wano Naggulu mukimanyi bulungi Naggulu otambula butambuzi nodda mu ayanguye okwetaasa kyanaku nti omuntu omu kwaba abayaaye yafudde ngamba nti kyanaku kubanga omuntu yenna okufa si kyekyalibadde kibeerawo infact abantu bano be baleese nawulidde nti si ba mu kitundu nakyamuno oba babajjeewa eyo yonna gye babajje ne bagamba wano waliwo akalimu ate ensangi zino bambe abavubuka tebalina mirimu kati okumugamba nti wano waliwo akalimu waliwo akasente tugende oba oliawo nga tamanyi nabimuleese ye ategedde nti agenda kufuna akasente aweerera abaana be ne bamuleeta wano mu kiro naye ate kye bamuleeseeko kyabumenyi bw'amateeka era kati abatuuze bo kye baakoze kwerwanako kwetaasa kubanga teri nayinza bavunaana mu mateeka nze ndi munnamateeka teri muntu ayinza kubavunaana kuba kati omuntu azze n'amajambiya abakubyekubi azze kubatta kati nammwe okwerwanako abantu abo abamu mpulidde abamu bali mu malwaliro omu yafudde kyabadde kikolwa kya self defense nga mwetaasa ku lw'ababbi bano teri ayinza nakubavunaana nti lwaki mwakubye abantu bano kati babadde babasuubira kukola ki abali baagala ettaka lino tetujja ne tubakangamuko wano nawe batera okukola mu bitundu bya Naggulu ebyenjawulo tubyani abagambye nti ettaka lya Naggulu liri prime nti lya buseere era buli omu lyatunuulidde okulibba era tuze tukuba ababbi eyo mu bitundu ebyenjawulo twali wansi eri mukasenke wa tuzze tugendayo nga ababbi bano buli walaba nga abantu bali ku lwabwe nga tewali abayambako balowooza nti basobola okubba ettaka naye buli bwe tugendayo era abantu ne tubagamba baneetukwatire wamu abayaaye bano tutera obbagoba kyetwali tutambuzaako ne wano naye kati bano olw'okuba nti bayaaye babbi kyovudola abazze mu kiro kubanga bw'oba okakasa nti kyoliko kituufu ogamba lina ettaka liryo era walifuna mu mateeka lwaki oba ojja mu kiro ng'omubbi bazze n'abayaaye bamenya amayumba g'abantu bayingidde bakubye abakadde bakubye abaana bato abantu abamu kati balina mu malwaliro bapookya na biwundu babbye zi TV z'abantu sente n'ebintu ebyenjawulo kati ogamba otya nti ozze kubanja ttaka lyo kufuna ttaka lyo lyogamba nti walifuna mu butuufu naye ate n'ojja mu kiro mutumbi n'abayaaye ababbi kyebabadde baliko tuvumirira ebikolwa bino era nga katusuubire nti poliisi ejja kwanguwa nnyo nnyini ddala okulaba nti ababbi bano mbayita babbi bakangavulwa kubanga
bino bisusse ne ku nsonga ey'ettaka kubanga ensonga eno ey'ettaka eri mu kooti era nga kooti yalagira nti zonna enjuyi zigende mu kooti ennaku z'omwezi 30 guno omwezi gwennyini gwe tulimu ogwa June. So ffenna nga kyetulindiridde kati bano bo baba nga bakakasa nti ettaka lino lyabwe balifuna mu mateeka lwaki tebalindiridde kuba kati wabuzaayo weeks 2 n'ogenda mu kooti n'ogamba nti kaakati ebiwandiiko ebinjogerako biibino ebiraga nti ettaka lino lyange kooti n'esalawo kyesalawo naye olwokubanga bamanyi nti buli kye bakola kikyamu kya bumenyi bw'amateeka era nga bamanyi nti ne mu kooti tebalina bujulizi bubataasa bo nga bo kyovudde olaba bazze mu kiro okukola effujjo okubalumbaganya. Njagala nange okwebaza abatuuze kubanga mubadde bulindaala bwaawo tusaasira abo abafunye ebisago naye mwayanguye okwetaasa. Kyanaku nti omuntu omu kwaba abayaaye yafudde ngamba nti kyanaku kuba omuntu yenna okufa si kyekyalibadde kibeerawo. In fact abantu bano bwe baleese nawulidde nti siba mu kitundu nakyamuno oba babajjeewa eyo yonna gye babajje ne bagamba wano waliwo akalimu ate ensangi zino bambe abavubuka tebalina mirimu kati okumugamba nti wano waliwo akalimu waliwo akasente tugende oba oliawo nga tamanyi nabimuleese ye ategedde nti agenda funa akasente awerera abaana be ne bamuleeta wano mu kiro naye ate kye bamuleeseeko kyabumenyi bw'amateeka era kati abatuuze bo kye baakoze kwerwanako kwetaasa kubanga teri naayinza bavunaana mu mateeka. Nze ndi munnamateeka teri muntu ayinza kubavunaana kuba kati omuntu azze n'amajambiya abakubyekubi azze kubatta kati nammwe okwerwanako abantu abo abamu mpulidde abamu bali mu malwaliro omu yafudde kyabadde kikolwa kya self defense nga mwetaasa ku lw'ababbi bano teri ayinza nakubavunaana nti lwaki mwakubye abantu bano kati babadde babasuubira kukola ki wana ababbi bazze n'amajambiya naki bw'obanga kyoliko kituufu ng'otambulira ku mazima okakasa nti mu mateeka lino ettaka liryo lwaki toyita mu makubo amatuufu kitwagala kituze tugamba ensonga eri mu kooti naye bo ne basalawo nti katujje mu kiro ng'abayaaye tubeebaza kubanga mwerwanyeeko era nga tuli wamu nammwe okwerwanako ku ttaka lyaffe lino ettaka lyammwe lino kubanga muli baddeko ettaka lino kumala emyaka n'ebisiibo lyabaweebwa muteekako n'omuzikiti abantu bazaalidde kuno abaana n'abazzukulu kati oli bw'ava gy'avudde n'agamba nti yaalina ekyapa okusookera ddala ekyapa ekyo wakifuna mu mikono mituufu bwe kiba nti ettaka eri walifuna mu mikono mituufu ekyapa ekyo kuliko betuyita mu mateeka bakibanja holders abalina interest mu ttaka eri lwaki oba bagamba nti kale baafuna ekyapa nga bakifuna mu mikono mituufu kyesisuubira kubanga abantu abajingirira ebyapa ennaku zino bayitirivu kyovudula bano beeyisanga ababbi kubanga babbi lwaki oba tudde n'omuntu oyo ne mumuwuliriza ne mugamba nti kale tukkiriza okutunza oba tetukkiriza kubanga ddembe lyammwe si weewaawo kati omuntu yenna ayagala ettaka lyo talina kujja kukozesa kifuba alina kutuula naawe n'ayogera naawe n'agamba nti munnaye nsaba kugula interest yo mu ttaka lino nsaba kugula ttaka lyo ne mutuula ne mukkaanya oba ne mulemagana kubanga tekirina kuba kyabuwaze nti omuntu akugulako ettaka lyo kuba kati awo abanga aliwambye batera okugamba nti kaakati bw'otaalinguze ku ssente zino nja kujja ndiwambe buwambi obwo nabo bubbi kati ebyo byonna tebabikoze kyovudde olaba beeyisa bwe bati kati suubire nti poliisi tebajja kuba nakyekubiira kuba kyempulidde ate be bazze bagezaako okukuuma abakola effujjo ate ng'ekyo kimenya amateeka so bannaffe tubasaba tubeere bumu tuleme kweryamu lukwe kubanga oluusi bayita mukubamu ku mmwe abatuuze abamu ne bayita mu abo ogezaako okubabbako ettaka lyammwe so kati tubasaba ffenna tubeere bumu ffe nga abakulembeze tuli wamu nammwe
era nga tugenda kulwana okulaba nti ettaka lyammwe lino tebali batwalako kubanga lyammwe. Entalo zino tuzze tuzirwana abamu muze mu birabo eyo ebbanda munnagulu muno kiwatule wa bitundu bingi wakati ettaka muno mu Kampala munnakawo okusinga liri waggulu nnyo ebbeeyi kyobulola bagezaako okulibba naye obwo buyaye tetugenda kubukkiriza naye ekyo kijja kusoboka nga tetukikoze ffekka nga abakulembeze fe abakulembeze tujja kukola kye tulina okukola naye tusaba nti tukwatire awamu nammwe twerwaneko bwe tunakwatira awamu abantu bano tebalinawo bagenda kutuyita tebalina kubanga babbi bamanyi nti kye bakola kikyamu ate kaakati nga bwe tubalumba katusuubire nti poliisi ejja kwanguya ensonga ezo amateeka gakole abakoze ekikolwa eky'obumenyi bw'amateeka bakangavulwe naffe tugenda kwekwatakwatamu okulaba nti tutandika okwetereeza era njagala kukuba omulanga nga nkubira abatuuze tugezeeko okuyamba bannaffe abafunye obuzibu era wentuukidde ntegedde nti waliwo kaweefube okusondasonda oba siminti oba ki simanyi kaweefube oyo atuuseewa naki ekyetaagisa kansuubire nti waliwo akakiiko bane waliwo akakiiko wakyetaagisa ne wabeerawo akakiiko Haji Matovu nga akaliko banga yakakulembera simanyi engeri gye mukikoze so that ffenna abasobola okuleeta kisobola okuleeta twetaase mu mbeera eno tetuyinza kuzzaawo buli kimu ekyonoonese kuba ebintu bingi ebyonoonese bingi ebibbiddwa abalala kati balina tulabe nti twetaasa mu buli ngeri yonna so mu mbeera eyo akakiiko ako kateereddwa era kensuubira nti kajja ttambula bulungi kamanyi baani abakoseddwa ennyo baani abafunye ebizibu eby'amaanyi tetujja kibadikiteetingira ekyo naye tusaba tukole ekisoboka okuyamba abantu baffe bano mu ngeri yonna 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 nange ngenda kuteekawo akakadde k'essente kamu oyo tulabe nti tweyambayamba tulina ekisobola okukolebwa byonna tetujja bikola naye kyetusobola okukola tukikole ffenna nga tutambulira awamu ng'abatuuze n'abakulembeze twetaase oba semiti yeetagisa oba ki bingi mubimanyi nga kakirawo olw'okuyambako ku mbeera eno n'okwerwanako okulaba nti ababbi bano tebakola fujjo nga mubafunza kubanga babbi obudola babaze mu kiro nebakola efujjo eryo lyebakoze so tujja kubeera in touch sente zo ngenda zisibawa tulabe nga tukola ekisoboka kyonna era n'abalala bonna tubakubira omulango omuntu yenna omutuuze koyinawo konna tewali katono It's very unfortunate what has happened in this place, Naguru. Naguru has got prime land, and that's why many times there's people who are trying to steal this land. And beyond Naguru, I mean, throughout my constituency, Nakawa West, every so often I am somewhere, we are fighting to see that people's land is not stolen. Why? Because it is prime land. Because it is prime land, there are some thugs who keep trying to steal this land. People have been on this land for decades, and they've got interest in this land. You cannot just chase them off that land. If you want their interest, you pay them for that interest of theirs in the land. Now what happens, this land here is contested, has been contested for a while. I understand that Minister Sam Kutesa came and he ordered that, Sam Mayanja, sorry, Minister Sam Mayanja, I understand, came as Minister of State for Lands and ordered for boundary opening, which for me was a good thing. But you see, we did not even wait, there was no waiting for the boundary opening to happen. Then thugs are coming to try and take the land. Why did we not wait for the boundaries to be open? So that everybody gets to know. This is where everybody stops and that kind of thing. But you see, the citizens were very vigilant, the residents here. They said, no, we will also run to court. And there's a matter in court. And they are meant to go to court, all the parties, on 30th of June, this very month, 2 weeks from today. Why did they not wait to hear what court is saying on this matter? Because you see, no one is above court. Even if an order comes from State House, it is not above court. So there was no waiting for that. We learned that in the middle of the night, thugs were sent by the other party. They came with sticks, with machetes and so on, broke into people's houses, beat people up, stole money that they found, stole TVs and other electronic gadgets and so on. And then they began to plant, they were digging holes to plant poles where the boundaries according to them are supposed to be.
That's an illegality. Because if you are sure that you are on the right side of the law, why do you come in the middle of the night? Why? It does not make sense at all. Why did you not wait for court, which is coming up in 2 weeks' time? So clearly, these people know that even the law is not on their side. They know that they have got no proper interest in this land. That's why they are coming in the middle of the night to wreak all the havoc that they have wreaked. We condemn in the strongest terms this illegality, this criminality. We hope that police will expedite investigations to see to it that all the perpetrators are brought to book. Of course, in self-defense, I understand that some of those thugs that came in the night, a couple of them were beaten by the residents, one was killed. It's difficult to blame these residents because these guys came, they broke into people's houses, they have machetes, they are beating them up. People in self-defense decided to go after them. What do you expect? Aho tetwali tuseewo. Twali badde na musaayi gwa muntu yenna oguyibwa. Lwaki tutuuka waawo? Lwaki tetulinda kooti n'esalawo kirina okusalawo? So tuvumirira ebikolwa bino era tusabye abantu tubeere mumu. We have asked the residents, let's fight together to see to it that no one disenfranchises us. Efujjo ate ng'ekyo kimenya amateeka. So bannaffe tubasaba tubeere bumu, tuleme kweryamu lukwe, kubanga oluusi bayita mukubamu ku mmwe. Abatuuze abamu ne bayita mu abo ogezaako okubabbako ettaka lyammwe. So kati tubasaba ffenna tubeere bumu, ffe ng'abakulembeze tuli wamu nammwe era nga tugenda kulwana okulaba nti ettaka lyammwe lino tebali batwalako kubanga lyammwe. Entalo zino tuzze tuzirwana, abamu muze mu birabe eyo ebbanda Munaggulu muno Kiwatule wa bitundu bingi. Wakati ettaka muno mu Kampala munnakawo okusinga liri waggulu nnyo ebbeeyi, ky'obudola bagezaako okulibba, naye obwo buyaayi tetugenda kubukkiriza. Naye ekyo kijja kusoboka nga tetukikoze ffekka ng'abakulembeze. Ffe abakulembeze tujja kukola kye tulina okukola, naye tusaba nti tukwatire awamu nammwe twerwaneko. Bwe tunakwatira awamu, abantu bano tebalinawo bagenda kutuyita, tebalina, kubanga babbi bamanyi nti kye bakola kikyamu. Ate kaakati nga bwe tubalumba katusuubire nti poliisi ejja kwanguya ensonga ezo, amateeka gakole. Abakoze ekikolwa eky'obumenyi bw'amateeka bakangavulwe. Ebibbiddwa abalala kati balina malwaliro, beetaaga bujjanjabi naki, naye kye tusobola okukola tukikole era nga tugenda kikola ffe ng'abakulembeze naffe abatuuze. Koyina abantu baffe budget wano gyetugendabyeko daba twetaaga amatafaali 5 okuzaawo, twetaaga tripu y'omusenyu 17 simenti mukuzimenya bazimenya nga bazoonoona. Tufunye ebintu byaffe mwanzeeha webale bituse, webale kumanya abantu bali obubi.